That is what the police is doing to the journalists. See what the police is doing to the journalists. Manya bampita Chibutia Jafar, member wa FDC ate abadde tambuza kalulu mu Central Division gatunonyereza aba FDC akalulu nga tubakunga bajje tukyuse ekintu naye kyendabyemu mazima nsooka kutuusa okulumwa n'okusaasira ku famire ya kulwa Munamawulire ababadde bafulumya amazima engeri gye bamukuttemu ne bamusikasika n'asambibwa lwakuba nti yakutte amawulire ag'amazima. Ate mbadde ndowooza nti no gavumenti eno bwe yajja yatuwa freedom ya bintu bisatu: freedom of movement, speech and worship. Kati n'eddembe lya bannamawulire erimazeeko. Kyankoze bubi nnyo nekiraga nti nno kano akalulu tekali free and fair lwansonga esookera ddala media houses bali free nga beerondera abantu abaawo, naye ku luno bagambye electoral commission yebe recommendinga abe media house. Kiraga nti nno electoral commission ayagironda Museveni byabakama awuliriza biragiro bya Museveni. Kiraga nti nno abawa amawulire tebajja kuwa malibulire mu butufu. Mbadde nsaba abantu mbawe eddembe lyabwe, muleke media houses zironda abantu abatuufu abasanidde kutwa amawulire, kubanga bano abamwe balaga ebyammwe byokka ebya NRM byabakamalanga bya NRM. Bino ebibeera ku bannamawulire kukubibwa kyemutegeeza nti byabakama teyabirabye. Ate yalabye Munamawulire nga bamutulugunyiza, yakozeeko ki ng'abulira poliisi ya Uganda. Ekyo kyendaga kyetuze ne tugatweraliikira kiri nti nno muzeeyi akalulu akatidde tekajja kuba free and fair, kubanga bw'olaba eddoboozi ly'abantu abannamawulire nga babatulugunyizza omanya nti ekintu kikoze eki tekirimu democracy. Tubadde tusaba nti abalekere emirembe beweeyo batuwa amawulire bategeeze ensi weetuuse mu mirembe nga tebaliiko lukako. Ne electoral commission teyeeteekamu mu kulonda abanatuweereza amawulire ate nga tugimanyi yo yalondebwa Museveni, kati eyagala eronda abantu abakkiriza Museveni. N'abatono abagenze babasabye nankani ID eya NRM balyoke bakubulirize oba oyewagira kyamaki. Ndowooza baba NUP n'abeefudisi abo tebafunye mukisa. Amanya nze Vikeke Simon Victor akulira ekibiina ky'Abanamawulire Kasese kye bayita Umbrella for Journalists in Kasese. And our vision is clear: an independent and impartial press. Kino ekintu ekibaddewo ekiguddewo ku Munamawulire munnaffe Ivan Mbadi wa BBS Terefina tukivumirira nnyo ffe nga abakulembeze ab'ebibiina by'Abannamawulire. Naddala nga ffe Kasese ekintu tukivumirira nnyo okugalambula kujja Munamawulire no nimumugajambula nga muli bana security people in uniform. Tekiwa kitiibwa, tekiwa sekitiibwa nedda. Juzi nawe wakiraba juzi yatenga bwekyabo bagenda kukwata bano bagamba nedda omusajja nabiringa ne muntu najikuba kamera y'omusajja, which is not good. We are saying, why do you demolish someone's camera? Why do you want to destroy it? What if they say hiding? Oba okweka kiddala kyogamba nti tetwagala bakirabe. Ekitegeeza oba waliyo ekikyamu kyokoze ekintu tukivumirira nnyo ate nga tugamba kirimu okubeerawo olunaku olulala. Ffe ng'Ekasese Umbrella for Journalists in Kasese twegattise wamu n'Abannamawulire bannaffe balala n'ebitongole ebirala eby'Abannamawulire mulimu HRNJ, Uganda Journalists Association, now Umbrella for Journalists in Kasese, na other media organizations across the country, even in East Africa, to condemn and strongly condemn the acts and the deeds of men and women in uniform who are working outside their mandate. Ekyo bwetuba kwekyo ntwagala kumanya kintu ekirimu lutalo oba si lutalo. Kwaki tususeeko ffe nga Bannamawulire? Mwagala abaana tubawezi bulletproofs nabo bambalenga mmwe? Jjukira ebyambalo byambala abaana baffe bali nazikads. Nate tukimanyi nti bwebanga tulina zinifomu zaffe, sikaadi zaffe, IDs, emijozi gyaffe gy'ebitongole bye tukolera, tulina okukuumibwa ng'Abannayuganda abalala.
bwanga kyakwambala bintu byakwambala byamanje naffe tuba tubirina tusobola bijjanjula kuba tusobola bijjanjula abaana tubawe naddala olaba ngazi press zino ze zimu zebagesize bambala. These are bulletproof attires. We can still provide to our colleagues or journalists, especially bano abali mukwate kwasaganya byobululu. Nitumanya nti bakoze ki balina bande bayamba naddala ebintu kuba mulanga nti Uganda tesobola si Banamawulire bonna, not all the stations bana ebintu byambalo byokwambaza Banamawulire nga bisobola bakuuma. Kyetwandibadde tusaba ndi ebitongole wabweru birabire ku kino like sinogaje tuzwambala but nkimanyi media houses tebazisobola. They are very expensive as Ugandan journalists may be hard for us kuzifuna. Chiwala wankubi mulanga ku bitongole ddala ebiyamba Banamawulire ndi bwemulabanga tuwandiise when he says writing requesting for protective gears, you should be on our rescue because Uganda, I know media houses cannot afford these bulletproof attires for journalists, especially the armor plates, you know, the press jackets, which are both with armor plates and helmets. They're expensive. We are calling upon all other people who stand with journalists that this is the time to know that Uganda is not ready for war. Uganda is not going in the war, but what is happening needs support. Because this is just an election, but what is going to happen now after elections? This constitution. We have learned that journalists are being subjected that to qualify or to be able to cover up the events that will be taking place during the elections. They have to seek for LC1 chairman letter. I don't know whether to introduce those journalists to who, to presiding officers. I don't know what powers they are using and who has mandated them. One, these LC1 chairmen are not the employers of these journalists. The media houses, as we know, are the employers of these journalists. And they are the people who give them the programs, where to go. And the media house will know that so and so has been sent to a certain station. Now, in my view, this is why even the government has continued to extend the lifetime of LC1s and LC2s. Imagine, because at least you see in the constitution that the police is catered for and is indicated that it will participate somehow, somewhere in the election of this country. We have seen journalists being beaten because they have captured pictures where the security personnel are committing atrocities against the innocent Ugandans. The security personnel are forgetting that the people they are shooting at, the people they are torturing, the people they are beating up are Ugandans. Before these people joined the security forces, they came from the communities. And at the end of the day, they will be compelled after retirement to go back to the communities. What an image do you take into the communities? The fact that you have forgotten that one day, one time, you will be there. But then it is a shame when I see the police force in which I was, seeing them behaving militarily. You will not believe that they even attended the classes of law. Shame on the Uganda police. Is this the way we're going to continue? What did we expect? Because what I know, the ruling party is doing all it can to get all the positions in any possible way. That's why you see security is being beefed up.
even when you don't expect deployment is there for no good reason. Now, what do I expect on the polling day? This one must stop. Because journalists are not seeking for job from the LC origin. They are not going there to seek for introducing letter for recommendation. No, these people are already employed. Okay? Because now we are wondering, will these journalists be subject to get LC1 letters from where they reside, from where they vote from where they are born,